Abalabi ba MTV abalungi amanya n'eddoboozi Kizito Shariff omuweereza wammwe program ekyombo ky'ebyemizannyo naye nga leero oba essaawa za kaakati size n'amawulire ga bamizannyo olw'ensonga nti mu ggwanga Uganda tufunyeemu ekyekango olw'okuviibwako comedian waffe oba omuzinyi amanyiddwa nga Hassan Sempala oba abangi gwe mumanyi nga MC King Congo nga olunaku olwaleero bwadde budde bwa kumakya avudde mu bulamu bw'ensi eno ng'era afiiridde maka ge agasangibwa e Kanyanya naye nga ripooti ezifulumye ziraga nga wabaddemu n'omusujjasujja ogw'amaleeriya ogumusumbuwa naye ate ripooti ezongedde okufuluma ziraze nti akabenje ke yafunako emabegako mu mwaka gwa 2015 mwezi gwa Desemba abasawo bategeezezza nga alayika we yakosebwa ennyo era kyamuviirako n'okufuna enkovu ku sayidi emu y'eriiso era nga abadde balaba vidiyo ze empya mulabye nga abadde n'enkovu eyo so abasawo babudde ne bategeeza nti alabika yayisibwa bubi nnyo munda ndowooza injala eyo n'etamuvaamu n'emusigalamu so nga era baclaiminga nti yandibanga accident eyo ekomyewo n'etwala obulamu bwe naye nga tuviiriddwako nnyo comedian waffe abadde avuddeyo kuba y'omu ku bakomedian abalaze nti balina ekitono oba balinawo akamyu enjogera y'ennaku zino. Comedian ono ndowooza vidiyo yasinga okumugyayo ennyo yali vidiyo ya Eddie Kenzo ya Maria Rosa ndowooza omuvubuka oyo mwamulaba yali ayambadde gomesi yalimu ne Sheikh Manara abangi era namwe gumumanyi obulungi naye omwami oyo yali ayambadde gomesi ye mwami yavudde mu nsi eno olunaku olwaleero naye nga tunyoleddwa nnyo olw'okuviirwako MC King Congo oba Hassan Sempala era ffe nga aba MTV tuvuddeyo kubategeeza okufa kwe era nga tunyoloddwa nnyo olw'okuviirwako comedian waffe era nga dansa abadde omulungi ennyo era nsuubira n'eggwanga wamu ffenna abadde baagala komedi we n'amazina ge tunyoleddwa wamu. Olw'obudde sijja ssuukawo wano kankomaawo naye nga ebinaaba bivuddeyo tugenda kusigala nga tubategeeza ebyamaziika ge na buli kimu so ndowooza olunaku lw'enkya ngenda kujja bategeezeeko ebimu ku byafaayo oba ebimukwatako ebitonotono naye nga musigale ku mukutu gwa YouTube okufuna amawulire gaffe live ne ku Facebook mulayikinga omukutu gwaffe ogwa MTV Uganda page eyo mugilaikinga musobola okufuna amawulire so nga ne ku WhatsApp namba zaffe we ziri ku TV wansi oba osobola okuzigobera n'okufuna amawulire gonna so tubaagala nnyo naye nga tunyoleddwa nnyo olw'okuviirwako MC King Congo. Sigadde ndi Kizito Shariff omuweereza wammwe programu wano ekyombo ky'ebyemizannyo gamba sibulire wano naye nga eggwanga lyonna liri mu kunyolwa olwa MC King Congo.